sisobola kuwuliriza bantu kugula seppiki mpya ate nentandika kugikuba mbu sirina zakulya. Simanyi njagala mmere ate ng'eseppiki oguze mpya sooli sisobola kubibeeramu. Njagala nnyo okulwanirira ensonga entuufu. Sigula seppiki za mmere ate ng'olwanirira. Simanyi okuba seppiki mpya mbu ate tolina mmere. Lwaki tokozesa ssente z'oguzeemu seppiki ogule emmere? Sisobola kubeera mu katemba wa kuwuliriza bantu. Nze nwanirira nsonga ntuufu. Ate ssente ze bakolamu embaga gwe tewabalabye abagamba nti bakuba buseppiki ate bakola mbaga. Lwaki weeteeka mu kintu? Koza entuufu bwe zinaabeera mu ggwanga lino, ensonga ezikwata ku bantu entuufu bajja kuvaayo. Naye gwe tosobola kuwuliriza bantu ng'oguze seppiki mpya ya $300 bw'ate okuba mmere ya $2,000. Okuba kaseppiki bakuwa emmere ya $2,000. Ekyo si kituufu. Ssegirinya ye ayinza okuba alina ensonga ze n'endaba ye y'ebintu. Omanyi ne bwe twagenda okusoma waalingawo abasemba n'abakulembera. Nti ffe bwe baatuwanga ebirabo wali nga twetisse engule ate waliwo abaabirabanga obulala nga badda ne 00 kati be bassegirinya. Siyinza kwogera kintu kyonna ku oyo. Kansala w'abantu tetulabangayo wadde gwayambye wadde kyakoze mu community ye, wabula ali ku Facebook ku lwekaaniro okwo mu updates. Facebook okubeerako nga tovaako. Abavubuka bato naye kati gwe omusajja omukulu olina n'abaana oba omukazi amuwabudde ki? Mulimu abantu besaagala kwogera kati nga Ssegirinya, abantu abatalina makulu. Gavumenti ffenna twagikubira pokopoko. Bw'aba yayimba naffe tukoze ogwaffe ng'abawagizi b'NRM. Omulanga gwaffe guli gumu gwakulaba nti muzeeyi abeera mu ntebe. Naye gwe bw'oba owagira gavumenti ate bw'ovaayo n'okyuka mbu ate nabakolera kati obuwagizi bwe buliridda wa? Wali bukozi oba muwagizi? So ekyokuvaayo muvubuka omukulu, omusajja omukulu alina n'abaana okutandika okukaabirira abantu talina kyalya kitwewuunyisa. Alimanya kyali nsasula. Bigayi muvubuka muto akyalina amaanyi ne bwe kuba kulima lubimbi. Tuli abasajja gye bali abavubuka gye bali balimye balina emisiri gya lumonde balina kasooli ate abatawagira na gavumenti eno ne beewaddeyo okukola. Gwe bw'oba oli ngalo bunani enkya n'ogenda mu State House ne bakuwa n'osabiriza luli n'oddayo ne bakuwa bwe batakuwadde n'otandika okukaabirira abantu ne bwe balikuwa nga buli lunaku balikuwa era tekigenda kukola makulu gy'oli. Keno ke kaseera musajja wattu Bigayi ozuukuke oleme kwejjusa ng'obuvubuka abo buweddewo ng'okaddiye. Badi Black kozi ye wagimanya yali alwanirira bamalaaya. Bamalaaya be yajja ku nguudo ye yakugamba akalango nakakubira bwereere aka masks. Naye eky'abamalaaya beetaaga ssente oyo alwanirira nsonga ntuufu kuba abantu be bajja ku kkubo beetaaga emmere. Bwe baba bamuwa ssente azisaasaanye mu bakozi banne ab'emirimu egyo ekyo tukitegeera. Naye omuvubuka gwe okuvaayo kaabirira buli lunaku n'okaaba kino Bigayi gye bula walemwa n'omukazi. Omusajja tayinza kubanga akaabakaaba bw'ati. Ekyo si kyabukoze ssente mu gavumenti ye NRM n'abalala bazikoze nga tebawagira na gavumenti. Naye gwe n'ofuna n'omukisa omukulembeze n'akuwa ente 3 simanyi mugamba bukadde 3 abantu balina bizinesi zibayimirizaawo za $20,000. Olina n'akisesa ekwata ku bukadde 3 okyali ku intaneti oleekaanira bantu. So omuvubuka oyo yeewummuzeeko bw'aba ayagala mutwala ebweru ajje mutwala agenda akolerera obulamu bwe. Abavubuka gye bali eyo bakoze bazimbye amayumba bakoze ebintu ebirungi babeezezaawo famire zaabwe tojja kubawulira nga bakaaba. Kyali muvubuka mutowe bwe mutwala okupoota ajja kusobola. Mutwala okupoota ajja kusobola. Bigayi ajja kusobola okupoota ajja kumutwala apoota ebuwalabu ate ne wano site suwezi nja kukufunira foreman buli lunaku emitwalo egi. Tulabe oba emyaka 2 onaaba tolinawo kyokoze mu maanyi kuba talina kye yasoma. Ekyo talina kye yasoma. Bw'abanga mukozi yakolera gavumenti kubanga yayingirira ebyobufuzi. Bw'obanga oli muyimbi buyimbi wandibadde ne contract ne muzeeyi nti nkuyimbidde ku ssente bwezireze ebyobufuzi si birimu. Naye oyingiridde ebyobufuzi ovumye buli omu kati abantu bakukyaya abatakkiriza mu buvuma. Atakkiriza buli omu kale essaawa eno ooloma nti baakulemesa okuyimba. Baakulemesa okuyimba nti wayingirira ebyobufuzi nga toli munnabyabufuzi. Anti naffe kye tutunuulidde nze nkyewuunya gavumenti eno emanyawo bulungi ennyo nti abaana baffe babonaabonera mu Middle East. Olwaleero bw'eba enunula abantu esoose kuba abo baagenda kusoma. Nawulidde boogera ne ku China, Europe babateekateeka okudda wano naye ng'ensi ze bamanyi nti bulijjo zibonaaboneramu abantu tebafuddeyo nakulaba nti abantu abo basooka okukonsidaringibwa basooke badde wano. Gavumenti yakwatako ne ssente neewa ababaka ba paliamenti batalaage mu mawanga g'Abawalabu okulaba abantu ababonaabona nti nabo baakiverifayinga nti abaana baffe bakola ki batulugunyizibwa.
naye olwaleero ne mukwata ennyonyi ne muzisindika oba ne mukkiriza ennyonyi okuva mu mawanga amalala zisooke ez'abaana abali mu kubonyaabonyezebwa bulijjo gye mumanyi baleme kusooka wano. Njagala okutegeeza eggwanga nti tulina baganda baffe abaalwalirayo mu mawanga ago, tulina abantu abagendayo nga tebalina muntu yenna gwe bamanyi. Abantu abagenze mu Europe eyo gye basoose okujja, abantu balinayo ne families nga ze bagenderako. Ne twogera Kadaame yagenda okukola mu nnyumba y'omuntu ng'oyo yekka yamumanyi bwamanyi naye mwennyini tamumanyi. Okiwulira, baafuna obutakkaanya kati ali ku street, ali lubuto mulwadde ayagala kudda waka. Baana bangi abali ku deportation centers, abo abakulu bamanyi gye bayita okubeera mu kkomera emyezi 8. Abantu gye bali ku deportation centers nga ne covid yabasangayo. Kitwewuunyisa era ne twenyamira nnyo okulaba nti gavumenti ebakonsidalinze. Bano be baana bagenda ne bava wano nga bamusitudde, talina kyali, tamanyi na kyamanyi, talina na wagenda kudda nga musindika mu mawanga ago. Era emiranga gavumenti tefunangako ka vidiyo kava Europe nti waliyo Omunnayuganda abonaabonerayo. Bu vidiyo olunaku tufuna bumeka nga buva mu mawanga gano? Nze ndowooza ng'abantu abalina ensa, abagezi era abalumirirwa bandisoose kujja bantu mu mawanga g'Abawarabu. Ekitwewuunyisa nnyo nti abantu bali ku deportation center, gavumenti esirise, baana baffe bali mu makomera bannyinaffe. Nkunga abantu bonna okuvaayo ku nsonga eno. Bano baana bannakazadde ba ggwanga, baana baffe, tulabe nti gavumenti ebakonsidalinga badde wano. Bali ku deportation center babasaba tiketi. Omuntu amaze emyezi 8 takola, tiketi agiggyewo. Ate nga n'eggwanga libadde mu covid, emirimu gyasanyalala wano, ne families tezirina ssente. Olwaleero n'osaba abantu ssente za tiketi ez'obuseere. So tetuli basanyufu ku nsonga eyo. Tulumirirwa bannyinaffe ne baganda baffe abali emitala w'amayanja, era tusaba gavumenti nti tujja kukola ekisoboka kyonna kutuuka kutunda bulamu bwaffe gye muli okulaba nti bakomezebwawo wano. Kati Eddie Kenzo bamukonsidalinga ne bagamba nti alina okudda wano. Naye kati Eddie Kenzo yes asitula fulaga y'eggwanga, naye ssente eziyingira mu ggwanga ku Eddie Kenzo ziri mmeka? Bakadaama abagenda okukola bayingiza ssente mmeka? Tuzigeraageranyizaawo. Kuba n'ababaka ba parliament aboogera olwaleero ku Eddie Kenzo ne bagamba nti adde wano mangu nga tebafudde ku bantu ba families abasindika ku bantu baabwe ebweru ababonaabonera eyo abali embuto abalwadde. Naffe twagala okubuuza ababaka abo nti ssente ezibasasula ziva mu Eddie Kenzo kuwanika fulaaga oba bakadaama ze baweereza wano musolo ne gugibwako. Okiwulira? Mukyala Kadaga namulaba nga tawulumirirwa na bakyala bagenda bweru kukola. Amanyi kye bayita okubeera mu ddumu ng'oli mu stranded yoyo, okutandika okompeyalinga n'akonsidalinga Eddie Kenzo first eyagenda mu masanyu ge. Eddie Kenzo ali mu hoteri ya bbeeyi, eriya ssente bwe bazikola baziweereza wano. Eddie Kenzo amanyi n'okuziza jjajjalabi eyo n'asula eyo n'aziriira eyo ne ziggwerawo eyo. Naye abaana bano buli nnusu buli lwataano baweereza ka. Ne bakyusa amayumba, ne bakyusa obulamu bw'abazadde baabwe, ne bazimba, ne baweerera abaana. Ebyo byonna gavumenti yekola ki? Yeganyirwa. So ekyokonsidalinga Eddie Kenzo ne bamutiitira ne bagamba abasooka okudda wano ne beerabira abantu abayingiza essente wano ezibasasula si kikolwa kituufu. Abantu bano beetaaga kuddayo bagifiiringe baddemu batunuulire ebintu bino n'okufuna omutima ogw'ekisa ogw'eggwanga, bategeere baani abababeererawo kubanga emisaala egibasasula. Siwuliranga Eddie Kenzo lwawanise fulaaga bw'ati mu mawanga g'ebweru ssente ne ziyingira. Naye nze mmanyi nti Kadaama bw'agenda mu Buwarabu ssente z'akola waliwo obulagajjavu obuli mu malwaliro ga wano e Uganda nga bw'omanyi enguzi na buli kimu. Abaana abo babakebera, balina ne medical esembayo ng'ekolebwa mu malwaliro ag'ebbeeyi gye bayita visa medical, babakeberera ddala bulungi. So si nsobi yaabwe okugenda n'embuto kubanga si musango omuntu okufuna olubuto. Nalabye abantu bangi abakiriyakitingako mu ngeri ey'enjawulo. Omuntu okufuna olubuto oba okuzaala musango. Omuntu bw'aba temumukebedde bulungi kubanga buvunaanyizibwa bwammwe okumukebera okumukolako medical mulamu, kubanga abantu be batwala be bantu baba bantu bakulu si baana bato. Abakulu bano beebereremu n'abalabye baliyakitinga ku nsonga yange eyo gye nataddeyo ey'omwana eyazadde ne muwishinga ne mugamba we bali kuzaala mwana. Abantu be batwala ebweru bakulu myaka 21 kudda waggulu. Mubasuubira okuba nti balina ba boyfriends n'abasajja, so babeera nabo nga tebazaala. Mmwe kiri eri mmwe kuba nti mubakebera agende nga mumututte nga talina lubuto.
naye bw'aba agenze nalwo si musango era lisiti tugirinayo abantu abalina embuto. Singa gavumenti tekomyawo baana abo kiki mugenda okubahamirizaako? Kino twatandise dda sigamba nti tugenda kuzzaako okugenda ku paliamenti nga tukutte ebipapula ne families zonna ezirina abantu ebweru. Families ezirina abantu ebweru tujja kuzikunga tugende nabo ku paliamenti kuba abantu bwe balina okudda wano. Omuntu ali mu ddungu, eddungu olimanyi, n'olaba omuntu ali wabweru ku embasi, omanyi kye bayita okubeera ebweru Buwarabu, n'oyimirira nga bwe tuyimiridde wano, omusana ogwako gumanyi n'ekigugumu ekiriyo. So tujja kukoowola families zize zitwegatteko tugende ku paliamenti. Paliamenti bwe tatuyamba tujja kubakunga tugende ku State House.